Aya basi emberanga basodo kubatenga etambula ebibiina weekend bisodo kubatenga byesoga mu Uganda abangi batandise ebibiina Dr. Jose Chameleon weekend nyini asobodde okubatenga atandika ebibiina bibiri waliwo ekyaba superstar natandika ne federation mu weekend yennyini nasobola okubatenga yeerayiza ku bukulembeze oba oliawo nakyemalira akalwe yakategeka nasobola okubatenga akateekateeka olunaku lwajjo omukulu gwe bayita Katolubwama naye ngawo mayiti akasente ka Jerusalem sale buli omu akagenda kubateka mwogeze bingi ne Katolubwama yasobola okubatenga akola gye bayita Theatrical Association of Uganda kati embeera nga bwesobola okubatenga etambula Katolubwama asobola okubatenga ayogera ebibye n'ategeeza nti n'abazanyi b'emizannyo bannakatemba nabo babadde balumizibwa mu mbeera eno naye nga bonna bali ku mulamu gwa ssente ya Jerusalem sale kubana bate bafunye ssente ebibiina banaabijjawo oba oyinza okwewuunya Chameleon yategeeza nti wanuupu naye yasobodde okubatenga akwatagana n'abakyala fuulu figure mukyala gwe bayita Catherine Kusaasira okubatenga agenda oggula obuganzi ewa Jerusalem sale gwe yagamba nti ow'NRM mu mbeera eyo Chameleon aba atya erinnya bayita Chameleon yeefuula katutandikire wano Katolubwama nga basobodde okubatenga ateekateeka enteekateeka ye ey'okubatenga atandikawo ekibiina ekyabannakatemba bokka bagambye bakooye okubateba bagattagatta mu bibiina ebyenjawulo era agambye yetakkiriza mu kibiina kya Chameleon bonna baakabitandika beerayiza bwerayiza katutandikire wano omukulu Katolubwama oyinza okwebuuza bwe yabadde mu paliamenti abayimbi kiki yabakoledde atandise ekibiina nsanyuse nnyo okuba nti tuvuddeyo naffe abattawu ekibiina ttawu kino nga we mukiraba Theatrical Association of Uganda ekibiina kyaffe kino kyekikulembera katemba mu ggwanga kakati tuzze nga tubeera mu struggles nyingi naye ekizibu kyaffe kyetulina ti struggle yaffe gye tulina ti abayimbi bwe bagenda mu ministry yaffe ya culture ba dramatist tebaboogerako kati ministry yaffe nebeera nga etutemeye awo tetuyisiza bulungi etutimaye mujjukira nti president ffe yakatusiba omwaka mulamba nga tetuperforminga naye bagulawooko ku bantu era ffe twasigala tuli baggale kati waliwo abantu abakozesa advantage ne bagenda ewassale ne bamugamba nti ffe tukiikirira badramatist ng'ate badramatist weebali abadde mu field eno okumala emyaka 2 myaka 35 myaka 4 aya basi omukulu Katolubwama gwe nkutegeezaako mu paliamenti gyavuddemu yabadde minisita wa kisiikirize shadow minister wa culture ng'akwasaganya bino byonna mu mbeera eyo abadde ayina eddoboozi lyayinza okubatenga ateekayo lisingako akadde kano ali mu levo y'abayimbi abadde mu paliamenti emyaka 5 noyinza okwebuuza kikyakoledde abayimbi ndowooza abakoledde association baganye okubagattagatta agamba bw'ati temutugattika na bayimbi temutugattika na bafirimu temutugattika na basawo baganda nga Mukululagaddi mu association ye gye bayita Culture Forum abantu abo bonna baagala bagatte yes tugendayo na association yaffe tuyinza okugitwalayo neyegatta ku associations endala naye tetwagala kugamba ti ate forum eyo yetulowooleza mumanyi bulungi nnyo nti tawo eno eri mu Federation of Performing Artists of Uganda Federation ya artist gye bayina kati abantu bano baagala bakube baleeta associations endala olw'okuba waliwo ssente bafune kasente bagende ffe tufaayo naye abafuna ssente zaabwe bazifune naye ffe ekintu kyaffe twagala kisigalewo aya basi oyinza okwebuuza lwaki association akadde kano zizze nnyingi Dr. Chameleon kutegeezeza wiiki eno akoze ebibiina bibiri okuli association ne federation etwala byonna ye bw'agamba Katolubwama wuuno ategeeza nti ye omukulu gwakkiririzaamu ye mukulu gwe bayita Kibuuka Benon Kibuuka badde nzijja wano ne njogerako ne president waffe wa federation yaffe mukulu Andrew Benon Kibuuka ne mubuuza ku biliyoni ezaweebwa baartist baga abaartist babawa biliyoni 10 bapromota ne bafunako biliyoni 5 basi bafuna ssente okusinga ne bakama baabwe tano bukadde lukaaga ne tuvaawo ssente zaffe ne bagamba nti kati ne tubuuza ezaffe eza ttawu ziyiriddawa ne bagamba nti ssente zammwe eza ttawu ziri ku National Theatre ziri ku National Cultural Center babawa obuwumbi 2 waliwo n'omukyalaani naye ne bagamba baamuwa 8 ne Culture Forum naye ne bagiwa essente kati olaba nti ekizibu kyetulina mu kaseera kano buli omu yeefaako yekka tewali muntu agamba nti tukola ebintu bino twale ati waffe ki aya basi
ffenna tulye Katolu bw'amasobodde okuba ate ng'atabuse agambye General Salim Saleh amuwe ssente oba muwa batamuwa muwe Katolu bw'amawuuna agamba mukulu Saleh yona gy'oli association yaffe twagala ogiwe ssente nga yo ffe twagala kuyita ate twagala kwegayirira bw'oba onootuwa ssente zituwe bw'oba tozituwe kireke tetugenda kuddawo okwegayirira ate tugende ssente z'abadramatist ate tuzinoonye mu bayimbi uma naye erina ebyayo naffe tulina ebyaffe ebizibu byaffe birala n'ebizibu bya uma birala so mbadde nsaba awantu awo tubeere nga tutegeragana bulungi aya base ye Katolu Bwama wano ne tumubuuzizza Katolu Bwama ebbanga ly'omaze mu parliament kikyokozeeyo mu busungu obw'amaanyi agambye bw'ati sewa mukama wange lwa ekibi ky'olina nti tongoberera tonfolowinga oyinza okuba wakayingira mu mawulire oba tv yo yakagulawo naye ababadde bakiraba nti nakwata baartist nembatwa ntakwata federation namba nenyitwale wakadaaga era netubaako n'ebintu ebitonotono byetuteesa era ebimu ku bye twateesa bye bino kaakati bye twagala okuteeka mu nkola Federation of Performing Artists of Uganda president waayo ye Andrew Benon Kibuuka nanti oba tebamukkiririzaamu balekeyo butamukkiririzaamu naye association ze zaamutuusa kati zino dominies tulinze covid agweewo ate tuyite dominies ate zireeta aya basi Katolu Bwama wano nno we tusobodde okuba ate nga tumubuuliza Katolu Bwama lwaki buli atandika association omwoyo gumulumira General Salim Saleh okugenda eggulu basooka kapeera akadde kano bali saidi z'eggulu lwaki omwoyo buli atandika ekibiina agamba General Salim Saleh agambye abakulembera eggwanga bali babiri wulira yes Saleh twagala tukkiriziganye lino eggwanga lifugwa abantu babiri bokka eggwanga Uganda lifugwa abantu babiri President Museveni ne brother we Saleh ekyo tukikkirize Museveni alina byafuga naye business side kuba naffe ba dramatist tuli ba business people Saleh kati yatulinako ki omukono ate zino sente zetukayanira oba zetugamba zetulwanirira Batist beggwanga lino bazi basuubiza tetugwa bugwi mu kintu nti tukigwamu so twamplifying eddoboozi lyaffe okutuuka mu gavumenti nti ddala kyekyo ekyokubiri tulina ministry yaffe eya culture naye Saleh culture yagiwamba eri mu ngalo ze yes nali shadow minister wa culture naye era nga sinze nfuga Saleh nkugambye eggwanga lino Saleh balifuga ne Museveni mu parliament wali okolayo ki kibayinza okuba ate nga bamubuuza bw'otafuna ssente Katolu Bwama bamubuuziza ekibiina kyammwe association gy'otandise General Salim Saleh watabawa ssente onaakola otya temutusuubira genda kweyambula no tujja kusigalawo era nga twadvocatinga batuyambe tufune ke tufuna abantu baffe bafune nze Katolu Bwama sina kyenjagala ku ssente za Saleh kubanga nze nnina ne kamiliyoni byayogera mbu alina ssente lwaki bazitandise kati Katolu Bwama ategeeza nti alina abantu bangi nnyo era ekibiina kino kyali kyatandika dda agambye nti ne Masaka alinayo buli ekibiina ekisinga okubaamu n'abantu abatono kirinamu abantu 20 tuwerera ddala nno tuwera era senga tebadde lockdown Katonda n'atuyamba netugamba tugenda kusisinkana mwaerabye ba dramatist beggwanga lino bwe bali ate bangi nnyo abalala bali ggulu abalala bali leader abalala bali liddawa abalala bali Masaka this is an international it's a national aya basi asobola okwogera yagenda okulya ku ssente za General Salim Saleh wano nno buli muyimbi agamba munene omwogezi w'ekibiina kya kamiliyoni ekyaba superstar omwogezi waakyo bamuyita Lili Puzzle Nabe abakuba ku hit